Abantu oliye n'asanyuse. Okay. This is Kasime Bashir Basia. Kati usanze ntema kikata kitenyo kaluba. Aha. Yali omanyi yali atonyesha. Walete gwaka. Samu osobola okutonyesa enkuba. Nagamye ngene ncha kutema bikata era njagala ejjera nejjanga ndi ku lusuku engu. Ensoko engu nabaje ngumaje njagala mwetonya mwero sanze namaze kwa wasigado. Era ekireeto nnyo. Ne bagende e Tanzania. Nzi government yakola enguudo, government yakola amasomero. Nabo ne bawaayo eggwanga lyagala. Samu ne bali musajja. Ne bajja wano. Oyina ebyafaayo. Ne bajja wano. Twabeene yaliwo mukajanga. Atugoberera emboozi etategerekeka gye tuliko ne Samu. Bw'ogamba ate history bali bamugeddeko batyo ntategerekeka. Anti nze ebyo tebitegerekeka. History. Bende. All of us olwoba otegeeza otya? Oba otegeeza ki? Nalumba ngambye nti kati engeri gye tukolamu emirimu. All of us. All of us. Mwenye uwanja wake kaingia. Halo. So njagala genda wa mukulu ono gubayita Samu. Samu ono alina emboozi mpitirivu. Ebigambo bya Samu tebiggwa malojjo. Yatugamba alina ebizimbe Mmengo. Simanyi ayagala kuzimba Kampala Road n'ebirala. So tewe gunaaba gubadde. Kuuza ku baana bano abato muli mutya? Kano katoyi kalekeeka kuba kuyitaanibwe bise bise obeerawa ate ono bamuyitaani Peche ate oli Deriki gwe wamaggwa bakuyitaani oli mulenzi obwedda ate ono Nanyonga yeddira nnyonyi gwe Deriki ani? Deriki Kasiiro. Kasiiro weddira ki? Nkima. Weddira nkima. Ate kano nkabawe linda kukalinja kakuwa olulala gwe ate bakuyitaani? Visi ani eddala? Gwe Vicenti ate ono? Peche? Gwe Peche? Peche? Ono Nanyonga, ono Kasiiro. Nanyonga, how are you? Ati temwasomye leero? Yetengerera. Anti njagala kugenda wa Ssenyonga. Gundi aliwa? Ani oli? Samu abeera. Mumumanyi Samu? Akola mulimu ki? Atema bikate wansi. Abeerawo n'ani ewaka? Abeerawo yekka? Anti bw'aba tali mu kutema bikata aba akola mulimu ki? Deriki omulabye? Nawe kaba kulage wano bakulage. Kale, mugabe gundi abeerawa? Wali kale katukeyo tulabe. So olugendo lwetuliko lwakunoonya musajja wange Samu Kiviiri. Abaana batugambye ali Manga wano. Mulimu gwakola gwa kutema bikata. Twaliwo batugambye batusuubira okuba nti no waali. Samu Kiviiri. Musajja alina emboozi. Simanyi oba tunaamufuna. Be bamu ku bantu yatugamba yaliko mu kibuga ne kigaana. Najja mu kyalo. Natugamba ekyalo nakyo kyagaana. Tumubuuza kati oyagala kukola otya? Samu ndabanga ye wuuyo. Tumubuuza kati oyagala kukola otya? Yagala kugenda ku nnyanja ate ennyanja ebeera watali kibuga. Samu wuuyo. Samu. Kale sebo. Samu.
Nyo Sam. Uli otya? Munange Uli otya? munange Sense okulaba. munange sense nzanjukide ddala Osense buse. munange omusajja wuno soko ojja kumusajja Aliwa. Sam olwo atandise. Sam. Waliwo ki? Jangu ati naawe obeerewo. Kankuteekeko n'akantu Sam. Sam, oli otya? Sam nkunoonyezza kankusibe pesa. Sam, oli otya? Akaviiri keeko. Nakakola. Tolinza okukola oyagala kakola otya? Atibadde ku nkumbi. Ono omwami yenanyini kuma amatwale gonna. Ono era ayimiridde era afukamidde. Ayimiridde ate afukamidde? Kwegamba ati ayimiridde era nga alaba buli kimu kyonna nga bwe kigenda mu maaso n'omwami. Aliwa? Ono ssebo. Ejjinja lino? Si jjinja taata. Ono mwami ssebo yenanyini nnyanja eyo ono kweta mayanja ssebo. Salongo. Era omulaba amenemye ssebo guno gwe mutwe eno gundi nkofiira ye guno mutwe taata. Gano maaso ennyumba ye eri awo era tusobola nakuba bali waggula omwami oyo gy'atudde. Sam. Wangi? Kanaye kunkuba kavu. Sekubye gundi. Era ono omwami era omulaba luno ssebo lujjalwe. Luliwa? Luno lujjalwe luno. Era awo natusobola kutemawo nkumbi tulima buli mu nnima eno. Kati Sam kyongamba sikitegeera. Wano waliwo ki? Nti kyentegeeza nti ono omwami enkuba eno okutonnya. Tuga munnange tigwase nga eyiika ono. Sam, olina emboozi. Kati omwami ono alina emyaka emeka? Ono omwami kale nga bw'omuyita omwami alina emyaka. Ono omwami be bano bawuya abasajja Abasekabaka Bemba Musota. Bano. Era be bano abasajja abano owokubiri munne Wuli wali amulaba Wuli era ne ayimiridde Wuli alaba ono Wuli ayimiridde oli. Sam nawa. Wuli oli mu kibira eri golengera mu kibira oli babali babiri mu kibira. Ku lusozi waggulu. Mu kibira kiri kitwalinga ekyemiti. Ekibira kiri ekyemiti kiro kirengera kiri eri Wuli ayimiridde era omulaba alengera ono tikiri kiti emirimu enti buli kimu kyambula bulungi. Omulengera Wuli eri era akakafino kalinga n'omusika Wuli. Era bano nabo babiri ali kono alengera ono. Oyo mwami kakati be bananyini kukuuma ggwanga. Bananyini kukuuma ggwanga okwabe kanti no kimchambula. Era muzeyi yabeera gagamba mukume ebyobuwangwa neno ebyobutonde byebino. Sengali kubibwa enkuba tetonnya. Ne bali kuba ne bali asa. Enkuba igana okutonnya. Ejjinja lyali tonyesa enkuba mu nsi yonna. Anti akati enjuba kwetambula egata amagulu era daba okuseera kw'abakulu nga bagize era liseera bwe liri kuna akaseera obulungi oli abaliseera bulungi. Bakulaga nti kwegamba ge maaso gaabwe n'eriiso ly'eggumu olw'ensonga nti liri mu myaka egya Ssekabaka Bemba Musota. Be bano betuwulira. Be bano Bassekabaka Bemba Musota. Akati wano weggula era olabe enjatika zaabwe weggula ne yeggala era oziraba zino nzigi zaabwe bayita munda beggula kyentegeeza tomulaba n'omunyooma beggula n'omulaba ng'avuddeyo basajja ba mutawaana weggula. Ani aluggula ekisumuzo kiriwa? Taata bali bombo kama yabawo yeggwelerezzaawo. Lina ejjinja? Sina diita jjinja. Obaali bayita Bassekabaka Bemba Musota. Ssekabaka Bemba gundi Ssekabaka Kintu. Muzibu azaala Mpanga. Ne tubako ne Mukajjanga be bana abasajja ssebo. Mukajjanga yeyo ky'abajulizi. Anti Mukajjanga ekimukisa abajulizi. Bo bali abajulizi bajja bagamba nti Yesu kabaka. Nabagamba nange ndi kabaka. Kakati bo ne bagamba nti obwakabaka bwe ne batandika obwolesa. Kati naye nasalawo n'alaga obwakabaka bwe nti ye kabaka ye. Weggula era olaba ne gundi ali ku mulembe guno ogwa gundi ogwono omusajja kuyitira. Zino ze nnyumba z'abasajja bayitira era yitira oyo omusajja oyitira. Sam otandise okuyitira. Asinayitira. Oyitidde. Neda sinayitira. Njoga ekyo ekifu kyenyini. Ekyaga mukulu yitira temyaka yitira kalinda kubali. Nego gatubuzeeko sebiti yino libe balasa. Ndiki?
Tetujeko 70 union bebalasa. And 70 union. 70 union. Bebalasa. Nibagamba mabaisa eri muje kubali abajamani muje kubali. Abajamani bebamanyi basajja bano. Ono nje musajja omujamani bamutuwa kala ategeyawo afukamira nawa kuba kimanyi yegula kimanya manyi kayina teri asobola mukuba. Bebana sajja ba Buganda bawulira ati abalukiiko olukulu olwa Buganda olw'Emmengo otuuza ku Kabaka ku ntikko bebana abasajja sebo nzinga kwambusiza ku mbuga sinna kwambuza ku basajja bano so no musajja mweta Ddungu bebana abasajja sebo twe tuyita nti okiko wa Buganda lutudde gagara majinga geggula nga bavaayo n'oba oyina emmundu eyenkana wa bebana balemesa bowulira abalemesa obufuzi obw'amatwale obwawamba buli ggwanga ffe eggwanga lyaffe lyabalema okuwamba nga bano be balwanira emyaka 6 bano era n'entebe gyeri waggulu ekibe kyabwe kiri waggulu wonna akwala sanze eti nkati maiza notandike okutereza wano webali ojja kutuukayo ng'onna kutuusa ojja olambule bulungi nga maze okutereza paka kutuuka eriyo nena gye bali bateredde bulungi kati walina omusajja tosobola kwesongerako tebamusongako anti nkugamba kukungatase oba kubalira ono yasose nesinakula kiki nenkukwende kano niyo liyo oteekako magnet bwoti esaanuukirawo naye waali wali kujinja noteekako magnet nesaanuukawe naye tabe ebitu byagundi mpolagenda njogera empolampola kakati abasajja abo obufuzi bw'amatwale bwajjanga buli ggwanga bugamba nti bwe bunanyini kufuga kye gwanga akola atya tunulako eri nga bagamba nti obufuzi bw'amatwale bwe bunanyini kufuga ggwanga ne batuuka wano eno bagenda e Kenya ne bagamba nti gavumenti yefuga eggwanga Kenya negamba nti ye ekola enguudo nti ye ekola amalwaliro nti ye ekola amasomero nti ye era ye balina obuyinza ku bintu nti ye nga basayininga bannakenya nga gavumenti ekwata obuyinza bwe Kenya naye teri munnakenya ava mu Kenya agenda Bungereza oba mu Amerika olina okuba nga olina ekikutwalayo ate n'ennaku z'omalayo okudde wamma bakumanyi oli munnakenya kyokka ate ne bakufugira ewuwo tolina buyinza ewuwo ye gavumenti ne bagenda e Tanzania nti gavumenti ekola enguudo gavumenti ekola amasomero nabo ne bawaayo eggwanga wali musajja olina ebyafaayo ne bajja wano wabeene yaliwo mukajanga atugoberera eno emboozi etategerekeka gye tuliko ne Saamu yesebo nego obitegeera by'oŋŋamba bulungi nnyo era ndi musajja senkulu mwennyini senkulu yatya ye muntu kibeevu ayogera ne Kabaka kati Kabaka ajja kuba kati bano baga nti oyo jeno nti jeno ki nti kano oba mayinja abiri oba kini aboogera ne president abo bebangwate tuline Saamu Kaviri Kayuki ngena kwita Saamu Kaviri wewe ina Kaviri kano kali era ujja kusankira era singa aleetere wadde okyanze nkakozeeko bulungi kakaluba kalinga siruwaya kalungi emyaka kali kati yago mwaka gwakuna sikasalangako mwaka gwakuna okateeka mu binza ali oteeka sina kyenteekamu eyo luvirwa nakyo yo just gundi nakyo luli firi tolina kyo Saamu ateekamu yadde tewali wadde kantu konna luli firi luli firi era mbeera ku nkumbi ononsonyiwa nkumbi gye mbeeramu tulina Saamu Kaviri n'ebibuuzo bitegerekeka kubanga bye bibezezaawo eggwanga lyaffe ffe tugenze ku byafaayo okutegeerwa ki bagamba nti Buganda zaabu this is part of Africa Buganda zaabu ekigifuula zaabu mu Africa enamawanga 62 Uganda yegasinga era yegafuga Africa yonna ate neva kwekyo nefuga n'ensi yonna this is the part of Africa era King is of Uganda asangibwa mu Uganda afuga ensi yonna era atula Bungereza yefuga ensi yonna Kiyovu Rwanda ni mwenda mutabi okubiri ye afuga paka Bungereza Kabaka ono gwe tumanyi waffe ono Rwanda ni mwenda mutabi okubiri wamaanyi okuva ku Kabaka obwasookawo n'obuliwo kati era nga mayira akenda zowulira ogamba nti gavumenti nti tolina kuzepankirako za Buganda nti baabala lwaki Buganda yamaanyi nti yo bo okuva ewaabwe okutuuka mu Buganda wawera wenkana ki baabala okuva ewaabwe Bungereza nga okuva ewaabwe okujja Mengo mayiro ziri 9 ze mayira 9 kale nyabo nebaliko Sam wanjitaye emboozi gy'olina nkamwe njaga tufune wetutuula ebadde answer ngifunye ebiboozi bya Saamu ebitategerekeka si biboozi nyinza okujja mu mbeera ati nedde wogamba Kabaka nti tategere ng'omulaba wuno wayi mugamba gulewo tegeere tulinayo owokubiri bw'ogamba nti tulinayo owokubiri ono toseka tulinayo owokubiri ayogera mu lunaku lumu mu mwaka pulezidenti amanyi ne Kabaka amumanyi ayogera mu mwaka olunaku lumu n'Omungereza olwabeerawo Omungereza wabeerawo n'Omumerika nti yafuga ensi yonna asangibwa mu Uganda wano olabe Omungereza okutegeera era naye yakulanga bwolaba ono bwali naye kuola okutegeera ayogera olunaku lumu mu mwaka ng'ayogera ebigendo beerawo mu nsi
abangereza lokwe kujja kubera bamanyi bafuga ensi njaga tubeko tutula tugenda kutula otunyumize emboozi we wali ku muti waggulu ku kitebe ali ntena gaisi na lokali twambi ku waggulu ku gundi waka waggulu wali ku lusozi ku gundi wali ku lusozi wali ku jinja wali ku ali katwaga we tunatwa buli kali katunye emboozi egereza amaso bulungi tutambule tugende Samu ono musajja wange Samu aine emboozi ebyafaayo ebibozi bya Samu ebitategereka bibozi emboozi ebyafaayo kubanga era n'abazungu bagamba history lwaki bo bagira history ate biro bite ebibozi ati history n'ebibozi kiki toseka bagwo byogera ate go byogera history ne nice manager oyina kubeera mabega wono sebo go gamba history ate manya bibozi ate history bye basomako kwe tuliko ebibozi bya Samu ebitategereka history si bibozi kubanga n'abazungu bo bacyanguye kukisa kati ate wano bayita ki wano yebeba abami okulaga ebyafaayo byabwe nti tebakiriza mazzi gali gasale kujja wano bwe gajja wano tewabaawo kintu kikolebwawo kati nga singa olukuba oba ogulira nnyanja kuba ogenda okutuuka eno engulu tolina kulukuba berukutte ennyanja eyo kati ennyanja eyo wali luli olusozi lwolaba luli okubanga lukune lulina ono nti ono busagazi ono nkombwe ogwo omusoma gwali wano kyali kali katono nga kigoni nje atubeko tutula Samu ado sibulira comfortable atugoberera tugenda mu kitundu ekiddako tuline Samu Kaviri n'ebibozi ebitategerekeka bogamba ate history bali bamogeddeko we batyo nditategerekeka kandi nze ebyo tebitegerekeka history kati bakubuuza wasoma nti nasoma wasoma kingo ogendo jayo byo wasoma erimu gundi jo abisomera oba obera nabyo mu mutwe gwo damu answer olimuzo omulomizi bakubuuza omulamuzi agaba answer satu kasitole mero abakusiba busibi nkubuuza answer tozidda mate gwo byogero oyogera bikinze kyenjogera nkitegeera bwoto teyakyoyogera nze tegera kyenjogera si history obwakabaka tebubeerewo kyogamba obwakabaka weebuli kino kyoliko gwa kikola nedda ate wakana kino gamba nti nedda nga towakana ko kintu kyotakola anti Samu ekinto ekinsobedde kugamba nti kabaka yafuka na America olw'ensonga ye kabaka w'ensi yonna era ekitebe kye kisangibwa mu Bungereza Ronald Mwenda Mutebi era gye yakulira era n'okula naye nga kyatandikawo kuje kyatandikawo ku mulembe gwa bufuzi bw'amatwale nga gavumenti etandikawo gavumenti eni eriwo fe abajwa obuyinza mu ggwanga lyaffe erya Uganda mwe baani fe ab'Emmengo oliwo Emmengo nze ndi musajja muganda ndiwe Emmengo ndi musajja mukunya nsibuka si era waffe gye nsibuka teri yali atunuddeyo teri yagenda kutunulayo teri yali atunuddeyo teri yagenda kutunulayo nsibuka si egungula tulina era soko jiwa Samu tukwate nga esi eri nsibuka weyimirire wano yimirire wano boti batukwate nga si tumulengera mabega bwe tuti nga balengera ennyanja eri oli esi gye nsibuka gwedda wano mabega teri yali atunuddeyo gye nsibuka teri agenda kutunulayo ekinnya kiri Katonda yakikola kyetolodde ensozi ebyalo 6 ne kikka wansi gye nsibuka esi era teri yali atunuddeyo teri agenda kutunulayo ekyo ekinnya mwensibuka bakiyita bbungula ogwokulya guli kusula mu bbungula osibuka mu bbungula mu kinnya ekyo mwensibuka oli mukunja ndi musajja mukunja abali abantu tetuli abantu twabasesako nako njaka kunyonyola era lwaki twateekawo ekintu ekyo okutamanyira ku bintu byaffe olw'obugagga bwe tulina kati bagamba ogamukunja banawe bajja kunja naye nga ekigambo ky'obukunja kigambo kya bugagga nyira bwe kibaawera mu bungi nnyo kati nange nsobola oga nti ndi mukunja njaga nnyo omuntu wange okutegeera otegedde ekintu ekyo naawe oli mukunja obukunja kitegeeza bwe kiti okuŋŋaanya abantu tubula bakibagamba nti esaza ly'Ekyaggwe erikulira amasaza ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri aliko oba tolaba nk'omukunja wuuno ndi naye yenze omukunja Ssaabakunja agenda okuzzaawo ebyabeene bye yagamba nti bizze akomyewo biddewo ogambye osibukawa esi mu bbungula mu kinnya mwensibuka naye teri yatunuddeyo teri agenda kutunulayo mwekyo ekinnya lwaki anti tekitunula Katonda yakikwata tekitunulwamu olw'obuwanvu bwe kiriko okukka wansi tetumanyi kikoma wa bw'otunulayo baaki tosobola kutunulayo lwa nsonga nti ffe kati nga bondaba abakulu abatula wali omukulu wali asula mu jjinja omwo enviiri zaayika okuva eno paka wano wansi zino enviiri za kikeera jjajja wange azaala tata wazirabye musajja mukulu bulungi nnyo naye lwakula bulungi ne lugwa nange naye nange kwegamba enviiri zaawaka ezino enviiri bwe ziti zaawaka za famire jjajja era yazina zaala tata era nga zirimu akanzaali
Kugambye nga Maria wedde akaza ikantu kali mu bansonga ati sinazisanirira. Singazanya kabula buki bubuzi. Kati ndi kunkumbi konsanzi. Niye kirevu kyonga kiri. Kirevu era nti yako kulaga nti sisuba nnyo mu bantu nze njagala mbere nga bonsanga nkuze mu kumirimu gye nina okukola. Nkuze so akati sijagala nate nkuze ate nsaleko obusaze nkulendi mbere wali mu kutuula nga n'okukola emirimu eginkuzizza. Sam, njagala tuveko tugende bwe tutuula. Interview eddako tugenda gikola mu Luzungu. Tugenda gikola. Soko bagambe mu Luzungu. Yeah, I'm going there. Speak the interview the English, the small was right now, the second. Anje? I'm going there, speaking the English. Take it. Kuyambeko? Nyambako se. Uwe waganyi. Sam, Oluzungu mweruli. Aya! Oluzungu mweruli Sam. Oluzungu mweruli. Nabageze obirako oluzungu lwaffe. Kubanga munsi na oluzungu teri gwanga lirimu nnyukuta ya luzungu. Okuleka olwaffe lw'Abaganda abakunja. Eggwanga lirimu ennyukuta ey'oluzungu. Ne bw'otambula n'omalayo eggwanga ensi yonna kyekigamba nti this is the part of Africa. King of Buganda ya wansi yonna nti n'ennyukuta ezikozesebwa mu nsi yonna ziva wano eri mu lulimi Oluganda. B bajjako ka waggulu n'esigala naye ya Muganda bw'okazzaako ebe B ya Muganda. Kitegeeza Buganda. Obadde ogamba oti nyingi nnyo ezaabwe nga bw'ojjako era kye babaga toyigiriza Luganda nti oba bamaze ate oba n'omukweka otya. Bakweka okuluyigiriza. Olw'ensonga singa baluyigiriza ennyukuta ogenda kwanga ozitegeera nga tagenda kukweka. Wawandiika mu Luganda gwe oluzungu kikulema okusoma. Anti ye akugamba gwe soma ntono. Omuganda ali akozesa nnene. Kati ey'Omuganda tegenda kubula. Ey'Omuzungu ebulira kukujjako ey'Omuganda eyaayo. Omuganda kasita yiye evaako ng'ey'Omuzungu ebula. Wakategedde dda. Emboozi temuggwako. Naye kati ebiddako aŋambye atugenda kwogera Luzungu. Tugende wali Sam. Wano. Gwe njagala tutuule awo. Gwe oluzungu neno omanyi okujja ku nkumbi ng'ongamba ate otandika ku luzungu lwa ssaawa ya supiri naye kalwa kuba nti gy'emirimu gye tubeeramu. Terubako obuzibu lwa nsonga nti ayasoma ekintu ky'oba nakyo era oba okirinaawo. Kale nnyabo ye twe akatebe ndowooza tutuulirewo kabano. Sam, tugenda tutuula wano. Kale so. Oba tutuule muno tugenda tutuula muno. Tubeddera mwali mwennyini wangi. Gyebale. Emirimu gye tugigwa ddala bulungi. Ensolo zo lwe ziri zibuuka. Watali gamba mbu ate waliwo gamba nti obuzibu. Wafunye edda ne wootuula se. Nafunye edda ate nze ali ewaka. Nange bandeetera. Ntereka bagireete. Tutuule wabweru wano. Kati Sam ojja kujja tutuule wano. Leete maama neyanzika. Kangireete yange yino we. Gyebale. Ekitundu kigamba ki?